These are images of Ugandans who were arrested by security forces 2 weeks back and detained in unknown places. They were accused of being behind attack of General Katumba Wamala. A few weeks back, 5 of these people, numbers 4 to 8 on this charge sheet, were apparently killed during investigations, following attempts by lawyers to have them produced in court. They were brought before a magistrate in Nakawa today. This is how they appeared. They told court how they were severely tortured, while their tormentors demanded that they confess to have attacked General Katumba. What sort of nonsense is this? Our constitution and other international laws, to which Uganda is a signatory, condemn torture under any and all circumstances. It is criminal to extract information from suspects through torture. Dictator Museveni and his regime of blood have specialized in torturing citizens with impunity, each day doing from bad to worse. What is more unfortunate is that many countries in the world continue to hobnob with such a brutal regime and give them money, most of them which they steal and use to buy equipment which they use to torture and kill our people. It is the duty of every Ugandan to say enough. Unfortunately, many people have tended to think they are safe until their loved one or they themselves are taken through these horrendous ordeals. We must also continue to demand that nations and institutions which continue to support a legitimate regime in Kampala stop. We have told them and we continue to tell them to stop funding our operation. Ebyo ebigambo bya mukulu omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Okwogera n'ebyo asinzidde ku mbeera bannayuganda gye batulugunyizibwamu abakuumaddembe, kubanga obanga okutta omuntu ng'omusuubira okuba nti alinako ky'amanyi ku musango gwonna gw'omumuvunaaniddemu, okumutulugunya ng'oyita mu mukuba omusalaasala ebiso si y'engeri gy'osobola okufunamu information okuva mu muntu oyo, kubanga bw'olabira ddala abavubuka bano engeri gye bayisibwamu bannaye w'ennyamira tosobola butakaaba maziga mu mutima gwo. Kale tetuganye nti bateeberezebwa okuba nga bakozi ba bikolobero, naye okakasiza nti ddala be batuufu? Bw'obanga wakwata abantu abawera 8 kigambibwa nti 4 battibwa ku sipooti. Ekibuuzo we kiri nti lwaki bo battibwa? Baali basinga poliisi amaanyi? Kale baba nga battibwa nga mulina kyemumanyi ku nsonga eyabattisa, lwaki ate bano abasigalayo batulugunyizibwa okutuuka ku kino? Bannayuganda kugamba embeera gye balimu ya bulumi, ya bunkenke nnyo. Okusinziira ku basajja bano embeera gye bayisiddwamu, ono omugongo gwonna ogulaba musaleesale, omulala okugulu okulaba ekigere kyonna kifeenya. Kati n'otunuulira bannange n'osoberwa munnayuganda kyaliko, kuba nkimanyi bulungi nti n'omusibe aba n'eddembe lye. Tekitegeeza nti omusibe alina kutulugunyizibwa kutuuka ku ekyo olw'okuba nga avunaanibwa. Tonnazuula nti mutuufu eyakola ekyo ky'olowooza. Kale kati bwe kinazuulibwa nti kituufu yeye, ogenda kumutta bussi kuba olaba omutuusiza ku ekyo nga kyateeberezebwa. Kyandibadde kirungi abakuumaddembe ne babaako amateeka nago abagabafuga singa otulugunya omusibe nga waliwo ekikukolebwa mu ngeri yonna ey'amateeka. Naye amateeka ga wano gakwata ku bantu bamu na bamu, waliwo be gakolako ne be gatakolako. Y'ensonga eyo lwaki olaba nga abasibe batulugunyizibwa mu ngeri etagambika. Olaba ogenda kitalya ne bannaffe be baasalira edda nga babasalira emisango, balina okusanga obutonotono naye nabo basigala bakyatulugunyizibwa. Omusibe fayina ekibonerezo kiba kimumala ekyokusibwa, nate n'osigala ng'omutulugunya omussa ku mbooko buli kadde, babakuba ebigala by'emmundu, babajjamu ebitundu byabwe eby'omunda abantu abasinga eyo mbusenge gye babatulugunyiza. Ne weebuuza Uganda wa gyeraga? Kati bano abasajja bateeberezebwa okuba nti baali mu lukwe lw'okutta Katumba,
Olubereberye obutambi bwafulumizibwa poliisi batugamba zabadde pikipiki 2 nga buli emu eriko abantu 2, kyekikola omuwendo gw'abantu 4. Ekyo twakikwata bulungi. Ku budde buno bakakwata abantu abasukka mu 10 bonna bateeberezebwa okuba mu kikolwa kyekimu. 4 battibwa. Kirowoozebwa nti be bali 4 abaalabibwa nga bali ku ppiki, 2 ku buli ppiki, bo battibwa kuba bamanyi bulungi. Bino ebikolwa poliisi ebibeeramu ebimanyi, emanyi baani be baasindika, ani yabasindika kola ebikolwa ebyo. Kale mba nga batuufu mwabatta, kale ate lwaki bano mubatulugunya okutuuka ku ekyo? Balina musango ki ogwo gwe bakola ogubatuusa ku ekyo? Kale kino kye kitanudde omukulembeze w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo okwekubira enduulu alabe nga munnayuganda ataasibwa, era alina wagambidde ke kaseera buli munnayuganda gy'oli okusituuka ogambe nti ekimala kimala. Munnayuganda tulugunyiziddwa ekimala. Tulabe ng'ebikolwa bino bikomezebwa ku bannansi, kuba leero babikola ku gundi, enkya bagenda kukwata gwe babikutuuseeko. Tebabikola abo abakakasiddwa nti balina emisango buli gwe bakwata, era bangi nnyo mubalaba bafa mu makomera nakugamba yakwatibwa ku bintu by'atamanyi nako, naye n'ayisibwa mu mbeera esinga ne ku y'omubbi gy'ayisibwamu, kubera embeera gye bayisibwamu mala abantu si ya buntu. Amaliriza ng'agamba, stop sponsoring our operation, end torture and brutality in Uganda, bring back our people, free all political prisoners, Uganda.